Kuramusiza nnyo ku Beg TV nga bulijjo kibalizijo ndi tuli ku kalulu ka NRM akokulonda bakulembeze b'ebyalo abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo balondeddwa naye tuubyeko olubulu ebigere wano emuyenga bukasa n'ebitundu ebirala tusanze abalondeddwa bali mu kujaganya waliwo omukyala wano tava mu bya bululu yenna abakyala b'ekitundu kino akalulu kabadde katya amanye erinnya mpitibwa Bahena Justine n'abakyala omulonde adabolinze dabo emirundi ng'etaano abanupu babewerera bagane munakola mutya akalulu kano ndi musanyufu nnyo kubanga mpangudde ate mpangulidde waggulu nnyo naye akalulu kano kegasemu nnyo abavubuka ab'opposition nga abanupu babaddemu bakeeyunzeemu naye tugeze tubakubye bonna bavuddewo bawunze n'okuwunga mubadde ne yellow book ate abanupu bagenda mu yellow book bannaffe abalala babadde ne yellow book naye ffe nga tetulina yellow book era yellow book bo babadde basabiramu akalulu naye ffe engeri gye tuli abakozi ennyo nga ffe tunyikira kutambula butambuzi genda bannawo n'otuwa akalulu naye neewunyiza nnyo bannaffe abamu babadde ne yellow book naye nga ffe situlina bwe tugenze bwe tubadde tutunulira ebibadde bigenda mu maaso President Museveni gy'abadde ku kyalo kye tulabye nga abavubuka basinze okwetaba mu kulonda kwa NRM. Gwoli ssentebe waawa? Nze nviira mu Yoka zone era nzize nga secretary owa NRM ku kyalo. Olunaku olwaleero twagadde tulage ku bantu bulijjo bagamba nti NRM teriyo, NRM egenda kujja ate ku luno ne ku parish tugenda kulumba sub county tulumbe tugende ku district kuba chairman tumulina agenda okuba buli wamu. So akaseera kano abavubuka bategedde amazima kubanga bawuddisa abavubuka bangi babakozesa ebikyamu naye kati kano ke kaseera okulagako eggwanga nti NRM eri ku ground si bya pokopoko. Kale luli batugamba nti gwali muzira gwegwago ne babakuba sebo nawe bakulonze. Yes, amanya nze Alinda Simon ndi mukulembeze wa NRM mu Kijjwa. Nebaza NRM ku mulundi guno etegese bulungi tusobodde kujjama abo abadde baleeta emivuyo ku byalo tuleese olweyo ne twera kati naffe twagala kuddamu okutereeza ate waggulu nawe twetagisa okutereezayo bulungi era tugenda atereezayo bulungi. Katulabe kansala wano bamuwangula ku luno obeera bamuwangudde kansala sebo tebampangulangako nze kansala incumbent ali mu ntebe wa NRM aterezeemu gwoli mu ntebe ojeddiza bakuvuganyiza tebakuvuganyiza n'ekisanja ekiwedde nze mbadde chairperson w'ekyalo kya Kyeyitabya ate nga nze flag bearer era olw'emirimu gyange emirungi era mpiseewo unopposed sivuganyiziddwa ffe weetuli okuweereza mpaka lasiti nga muzeeyi. Bannammwe bagamba mwabalemesezza okulonda bagenze okujja ng'okulonda kwawedde nominations twazitegeka ne twewandiisa ne bakulozinga nga tewali mulala ajja so baasiima emirimu gyaffe n'ensonga lwaki batutwiseewo unopposed. Ki ekiddako? Ekiddako kuweereza abantu baffe nakunyikiza NRM ku kyalo kyaffe. Tetujja kwongerako. Waliwo abaami wano nabo katwogereko nabo tulabe ebintu bigenze bitya. Yes, nze ndi Owere Godfrey Odongo, chairman wa NRM wa Mugalo Village, Bukasa Parish. Batugambye mugenda kuwamba ne sitampu. Kituufu ddala sitampu tebawamba bawambi. Sitampu bakulonda ne bakola ki? Ne bakukwasiza. Naye mu luno ngenda kwewaza Tango Doyo. Ngenda kwewaza Secretary General Todwong. Ekintu kino tizikoleka. By all those days abantu abo bado tebategeka kalulu bulungi ng'olaba kamyufu gavaayo nga kakola division mu bawagizi wa NRM muluno manyi enkuba etonya musano guyaka NRM genda kuwangala waggulu nnyo mu district bano gye babadde bagamba nupe twala gisonene ekintu kibadde kiwula mugoka NRM kukozesa mateeka aganyweza omuntu okubeera malaya leero ali mu nupi inkyali mu NRM wabwa mukubye agenda kugundi ku independent omuntu womanyi wa flag bearer yakulemye kukola kileko oli gye bamuwadde flag akole ki agende ni flag olowooza ebyo tebijja kukola kwerosiyo. Mama owangudde bakuwangudde? Mpangudde akalulu k'olwaleero nga secretary ow'abakyala mukyalo kyange mwembeera. Naye bagamba abakyala nammwe mwayiga kati okubba obululu. Tetubbye kalulu akalulu abantu bakatuwadde bulungi n'omutima gumu
naye olwaleero nsanyuse nnyo nti bwe twali mu nominations twabagamba baraza bagitegeke bulungi era tugitegese bulungi nti basoose ne basoma register ng'atali mu register si waakulonda ne tugenda kasunsula akookubiri ng'eyava ku kyalo si waakulonda kuba twakibagambirawo nga banominatingibwa era tubadde basanyufu nnyo nti eryo etteeka balituukiriza abasajja tebatawaanye na kujja n'okutya batidde abaali bava ku kyalo bakazi mweka mwe mulonzi n'abaami balonze ogambye nti abasajja tebazze abasajja abo be twayogerako mu nominations nti bava dda ku kyalo emyaka 10 batidde akalulu era tebazze na kujja kubanga bajja mu nomination ne tubagambako bannaye mwava ku kyalo temujja so bitambudde bulungi olwaleero baraza ekoleddwa bulungi nnyo buli alonze abadde mutuufu nga yalina okulonda ng'ali mu register ate ng'ali ku kyalo akalulu katambudde bulungi n'abakyala leero basiimye katufuneyo ku mwami omulala wano atubuulire ewuwe bwe bitambudde muzeyi gwe ng'olinga omweraliikirivu tewali bweraliikirivu mwene ale mutwabeera bweraliikirivu akalu tukalidde era tukawuuse buva newankubadde bangi bakataddemu ssente ab'opposition bagenda bakozesa bano abaana abato imagine bajja wa ssente mwabe nale mumwe muyina ssente tuzina tuzikozesa ebigasa kati oba bazikozesa ebitagasa ne bateeka mu baana ne bonna tubakubya akalulu era kati tuli bawanguzi abantu obasuubizza ki kubakolera kyekyokka era ogenda bakolera ki ebyokukola bingi sobola kumenyera kino ne kino kukola myala palisi modo kuzireta ku kitundu n'ebiringa ebyo mukulu Esebo bigenze bitya tebigenze bubi nze ndi chairman w'omuluka gwe Namongo omwami Lwama Bosco omuluka gwange gulonze bulungi era ebigendeddwa ebirubirwa byaffe bibadde birungi tulonze naye ebitundu ebimu nga Katongole tebigenze bulungi nnyo olw'ensonga nti register zaabuzibwa kati register abagenzo zireeta nga balesa abantu abali mu register nga bakyuka ne badda mu nuupu kitegeeza nti omuluko ekyalo ekyo kyonde kisinze kulonda ba nuupu naye nga omuluka gw'entwala ogwe Namongo bitambudde bulungi era NRM emidde bulungi tujja tutambulira wamu ne president agende mu maaso tekimanyi nti ebyobufuzi bagamba muzannyo kati abanuupu kitegeeza babakubye kakyala naye tujja bakwasaganya kubanga tutegedde oba tuyise tujja kuzibikirawo banange guno gunyuma nuupu mu NRM mukulu Yasin omusajja aterya ntama mu NRM bano okuŋŋaanyiza baki baze wano ku kitebe eno lwakitula ye muyenga ye bukasa yeno twebaza President Museveni okutegeka akalulu kano ka structure ka NRM tubadde tukalinze emyaka 10 era olwo NRM bano ebikonwa bikadde ebyo bibadde byagala bisigale mu office tebyagala kikalulu kano n'ekirungi president agambye nedda katudde tukole ki tulondese kati abangi mwere yaffe bayisano opposed batoliza buzikyakola plugs zocha n'ebiri bikono babikyusizza era tiimu mpya eze egase ne yaffe enkadde tujja kuwangula Makindye tujja kufuna MP waffe MP katulina ba MP bakyala babiri waliwo Abaho Judith waliwo ne Namono Recho abo tulaba basobola kutuwa ki obuwanguzi nemu abo babiri tujja kulaba ani aja kulekera ki munne twasembayo okwogera ngo kyabanja mwami Museveni emmotoka wagifuna nandibadde nkusubira okubanga owumudde n'akamotokako neera nkulaba okomyewo munange president era nkuba mulanga eri president yampa piki ogisobola njirina sisobola nagezaako okuvuga bali bagenda kuntomera mu town nendaba myaka gyange piki sigisobola njagala mudize piki ye ampe motoka zijjude mu state house ampe mu wakomadde omulabako naye luli wateranga omulaba buli mwezi twamuyisa ajja kutukyalira munaku ntono wano muyenga era namwe tujja kubayita wajja wano subira ajja kundeetera motoka yange totye maaso ge muga nti motoka yange unange okusaba teri musango waliwo omusango okusaba teri yes osaba muntu mukulu omusaba taata waffe teeka limukkiriza okugaba era mugabi
akalulu k'NRM okutwaliza mwaka ekyalo okulonda okusosa okusinziira ku byolabye ne byowulidde okwogerako ki wabadde aka problem oli mukyala ayogeddeko wali obamu wabadde ne registers za NRM abala tebalina kati wobeera ne register kyangu okunoonya abalonzi awo wabadde ki akantu katatambudde bulungi bagizifunawa olaba ekyo kimu kyetukola ki tulaba tekyatambudde bulungi naye tetusobola kunenya NRM oba kitebe obwo bukujukuju w'abantu baffe bali awo makati ebyo bikolwa byenjogera ebyo bisala amagezi ne bifuna register naye tekiganye bano okuwangula kubanga bakozi Kanyogoga nsanyuse nnyo Kanyogoga eyo ebadde erina mbiranye erina obuzibu Kanyogoga naye kati leero kiwedde chairman mutuufu alabise yawangudde 2-1 yakubye omukyala gwe bayita Nasolo kansala yafunye 2-1 oli kansala 5+7 yamukubye flat ndoza akiriza flaga biara kati gwe tulina bamwita Sande Masengere naye yafunye 2 oli abadde avuganya ndi yafunye 5 ndoza ebintu kati biteredde kale tetujja kusukka waawo mwebale nnyo mwebale ddala bagenda mu maaso notugoberera tujja batuusaako ebirala nga beewaabidde bennyini abeenaale kekali waako njagala kwebaza anywali ono